Era kano kabeera ka alipoota ya mbeera budde okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunaanyizibwako by'embeera z'obudde omumwanju nze Kituusa Muhammad. Wadde nga omukuubo gw'enkuba gukyekumiddeko eri obukiikakkono bwa Ssemazinga Africa ssaako n'eri ebuvanjuba, wabula ate waliwo empewo ezikuta nga zivaawo mu bibira by'e Congo ssaako n'ezo ezimu ezivaawo ku nnyanja Nalubaale ekiviirako enkuba okutonya mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Bwe tugezaako ntulaba ate ku mbeera y'obudde mu biseera ebisinga obungi ebisangibwa mu masekkati omusana gujja kuba nga gwaka mu biseera eby'okumakya so nga ate era n'eri ebuvanjuba era nawo embeera y'obudde ejja kubeera nga ya musana okutuuka eddala eri ebugwanjuba musana gujja kuba nga gwaka paka eri mu Karamojja okutuuka eri Arua embeera y'obudde ejja kuba nga ya musana. Wabula embeera y'obudde eno ejja kukyuka mu biseera eby'oluggulo nga tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu ebisinga obungi mu masekkati buguma okuba katugulize 28 mu kibuga kyaffe ekikulu Kampala okutuuka ku 30 eri Luweero Nakasongola so nga ate era n'eri ebuvanjuba enkuba ejja kuba nga etonnya ebitundu ebisinga obungi okujjako awo Katakwi ate wo omusana gujja kuba nga gwaka buguma okuba katugulize 28 ebitundu ebisinga obungi paka ku 30 eri Musoroti. Eri obugwanjuba nawe embeera y'obudde ejja kukyuka enkuba etonye ebitundu ebisinga obungi buguma okuba katugulize 2 mu Nyakabaale so nga ate awo Masindi okuba katugulize 30. Wabula eri ebukiikakkono ebitundu ebisangibwawo mu Karamojja omusana gujja kusigala nga gwaka buguma okuba katugulize 30 so nga ate ebiri awo ggulu nga okibodde eri mu Arua enkuba okutonya buguma okuba katugulize 29. Bwe tugezaako tulaba ate embeera y'obudde mu bibuga ebisinga obungi eyo ebunaayira enkuba ejja kutonnya mu Beijing buguma okuba katugulize 21, Rome 24 so nga ate eri Nairobi 27, Johannesburg kuba katugulize 28. Tuyanza okubeerako naawe beera bulungi weeraba.